Edda naye bw'ati asabira omugenzi na bano Mazimpaka Peter Ssaabakristu wa Kyazanga Parishi Sunday Lukyamuzi Mr. Kawesi Charles bali abalokole tenga masitantale bate mwina kusabira bantu naye kuyakawezi wali kamono kamaanyi nno tuli bumu kyokka atukuuma ebirungi mukadde waffe byeyaleka ebyo byeyakolanga atutambulira mukulu afule omubiri gwaffe guno ogutalina bwe guli agufaananya omubiri gwe ogw'ekitiibwa obuyinza bwe anti tibulemwa nandi munaana bukyanga mukadde waffe atuva ku maaso amawulire ag'ennaku nga gabuutikidde ffenna abaawulira buli omu n'owulira ng'asaalirwa era ng'anyolwa kabonero akalaga ti mukadde waffe ono yatuvaako yali wa mugaso nnyo gye tuli fe abaliwo wano abaaliwo mu kiseera ekyo ate oba oli awo n'abo bonna abaliddirira awo nno okujjukira kuno njagala okwebaza abali mu nteekateeka eno abateekateeka olunaku luno olwa buli mwaka okwongera okutujjukiza ffenna okussaayo akatambi atwongera okwebuulirira ku birungi omukama bye yatutuusaako ng'abiyisiza mu muweerezaawo ono wetwali naye abantu abamu abadde ngamba abantu abamu nti tulina abamu balinga akabinikiro waliwo abantu abamu balina akabinikiro mu mitwe ayingiza kitono naye n'afulumya kingi ng'obeera ono ne boogera nawulira ng'akwatiddwako agenda okumaliriza wano bw'atandika okugenda mu kugwa mu mmere agenda okuddayo nga takyalina kyalina byonna nga byakoze eki abyafulumyemu bw'okujja ku wano ebirungi ebyogerwa ku muntu ono olina kyokoppawo buli mwaka obeerawo naye olina gwe bw'ova wano olina kyokola okukyusa obulamu bwo n'okukyusa obulamu bw'abalala abantu abasinga babeera mu nsi ng'omululu mungi kyanaamalawo kyasobola ne kyatasobola akikwata akati nga tuli mu nsi muno ng'otambula weekuyitirize oli mu supamaketi ey'ensi eno otambula mu kaseroko wakateekamu ki bw'olonda ebintu ebirungi ng'otambula oyingire mu supamaketi era ebirungi ebyo byokola ki byosasulira ng'ofuluma bw'olonda ebitaakugase gwe n'ogenda nga oli mugumba n'olaba ddole y'omwana n'ogiteeka mu kaseera era ojja kugisasulira ogende nayo nga tegera kukola ki bwe tujjukira olwaleero lwaki tumujjukira tobulamu bwe bwalimu ekisa kyekyamusindikanga okufuna ekisaasaasi ng'alabye ababonaabona n'abadduukirira okubayamba gwe mu kaseroko olinamu kyekissamu ekiri mu kaseroko olinamu obwesigwa abantu abamu bazibu nnyo oyesanga nga abantu ab'ekyalo tebakwesiga buli akwetoolodde takwesiga nga olina n'omukazi nga ne mukazi wo takwesiga Kawesi oyo eyafuna mu batiisimu ensigo ey'obulamu obutaggwaawo ayi mukama tukwegayiridde mugatte ku batuukirivu bo mu bulamu obw'olubeera Oliriza mukama tukikusaba osasire kubanga twasomya nikatowe sadaka kwa Bwana aliyeniumba mimi Mungu wangu kwa kuniumba hadi nikapendeza.
Gwomu ku nkulungo ey'omukolo guno okulabika nti gubeerawo buli mwaka. Ssebo wamu ne bakulu baffe aba famire eno twebaza omutima ogwo chairman ne Antfina twebaza na mwenna buli omu alina kyakola naye atera nga kisimbuka eri nti omugenzi yali musajja Jesabigu tiyakolera bwereere. He left a mark. Tusaba Katonda amumuze mirembe, tusaba Katonda agabirire famire ye, tusaba Katonda atusobozese okubaako kye tuyiga tukikole. Otubanga tuli balamu 17 tujja kukolanga ki era toddamu kulowooza nti tujja kumisinga kubanga ffe misa bakitaffe bano ne bwe tubeera abantu batono bagikola ki bagituwa. Kitegeeza nti tuli bamalirivu okusaba okutuusa bwe tunaggwamu amaanyi oba ne tufa. Ekitiibwa kibe ekya Patrick.